Akabonero akasoose okweyoleka nti abantu b'e Bunyoro bajeemedde ekiragiro kya Ssaabaminisita era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kakumiro Robinah Nabbanja eky'okubalagira okusigala mu maka gaabwe baleme kwaniriza pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kitundu kino kwe kukeera okweyiwa mu bungi ku woteeri we yasuze mu kibuga Hoima era agenza okufuluma bw'ati nga ku bano kwakuba amaaso. Tebakomye kugumba ku woteeri kyokka wabula babemberedde ne ku nguudo z'ekibuga Hoima ze bategedde nti kwanayita era agenza abawuubirako. Ayise ku Right Road wuyo ku katale wakati mu kibuga olwo nakkirira ku lyateete Fort Portal Road era eno yonna abawagizi babadde bakwatiridde ku kkubo ne bagenda nga bamuddukirako kyenkana kilomita 2 nnamba. Ekirala ekimaze gobe mu kibuga kwe kuba nti disitulikiti y'e Kakumiro yennyini Nabbanja gy'akiikirira yaganye abantu b'okumwaniriza Kyagulanyi gy'abadde alina okusookera. Bw'atuuse mu kabuga k'e Nabwe yakasangibwa mu ggombolola y'ekigolobya mu disitulikiti y'e Hoima asanze poliisi n'amagye bayiye abawanvu n'abampi ne baziba oluguudo olumutwala e Kakumiro nga tebaagala alukozesa wabula olw'okuba nti wabadde agenda wabadde wala. Awaliriziddwa okulagira mmotoka z'okuwaganya ebbali w'oluguudo abasirikale ne basigala mu mbeera y'okwemagaza olwo nga ye yeeyongeddeyo. Kyagulanyi bw'atuuse mu kabuga k'eggayaza akasangibwa mu disitulikiti y'e Kakumiro asanze ebyentambula bisanyadde lunamugi omuntu obadde amulindiridde era abawano balina n'ebirabo bye bamuwadde. Abawano abalekeddeyo n'akagambo. Njagala kubasaba abavubuka b'e Uganda, all of you young people of Uganda, tukikole. Mbasaba muveeyo mulonde, muveeyo mulonde. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja embaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kakumiro kyokka oyinza okugamba nti ne bakiikirira bennyini bamujeemedde kubanga Kyagulanyi olubadde obwenyi okubooleka ekibuga Kakumiro asanze nassisi w'omuntu yeyedda ku nguudo amulindiridde era bamwanyiriza mu maanyi agatagambika. Waka naye nga tasobola tuziiza fe tuli bawagizi ba Nuupu tuli ba Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Leka nawe Nabbanja atutegeerera tuze kwaniriza omukulu oyo pulezidenti yagala tusigale ewaka tujje tuwagire pulezidenti waffe omwagalwa n'atuwa obusobozi tugaleewo amaduuka gaffe ne bizinensi zaffe tujje tuwagire omusajja waffe omu bw'ati pulezidenti waffe oyo. Bangi babadde bamulaga kikonde ate abalala nga bw'atakuba ndulu waakiri omulaba abuukabuuka wakati mu ssanyu olw'okulaba ku Kyagulanyi. Ekisaawe wabadde alina okuba olukuŋŋaana kibadde kumpi n'ekitebe kya poliisi y'e Hoima kyokka poliisi ebadde mukiise ekimotoka n'ayitawo ku kifuba ekireesewo akanyoolagano. Ku kisaawe tasanzeewo siteegi kwabadde alina kwogerera wabula okugyako kwebulungulwa poliisi nga mubadde musimbiddwamu n'ennyonyi y'ekika kya Namunkanga ebadde etokota ng'eringa erina gw'erinda okutwala. kino kyekisaawe kyekakeka Kyagulanyi wabadde ateekeddwa okuba olukuŋŋaana wabula asanze poliisi etaddewo ennyonyi yaayo Namunkanga nga temukkiriza kubeerawo. Ekiddiridde babadde basirikale kutandika kugobagana n'abawagizi ba Kyagulanyi era wano wabadde olina okubamuko ogubalagala ogwa kamulali mu bawagizi be kyokka tekirobedde bawagizi ba Kyagulanyi kusigalawo. Apande sirwana nawe nwanirira gwe sirwana nawe bisa nwanirira apande sirwana nawe. Avumiridde ebikolwa bya poliisi okumulemesa okwogerako eri abawagizi be kyokka n'abasaba nti newankubadde ebyo byonna bikolebwa bateekeddwa okusigala nga bakuumye empisa. Bano abasirikale be mulaba balina abakyala baabwe nabo bafa nga bazaala. Bano abasirikale be mulaba nabo balina babebi baabwe bagenda ku ssomero. Kaakati njagala mumanye ti bwe tuba tulwana kati tetulwanirira mmemeka, tulwanirira ababodaboda, tulwanirira abasomesa, tulwanirira abasawo, tulwanirira abasirikale aba UPDF n'abapoliisi. Abawagizi bwe balemeddewo ennyonyi ebadde etokota ezikiziddwa olwo n'abasirikale ne basimba lwakasota okulemesa abantu okugituukako kyokka byonna nga bikolebwa. Kyagulanyi ye n'abadde atuusa obubaka bwe eri abantu ng'agamba byonna ebikolebwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abirinamu omukono. Nabbanja nga bagamba mu Bobi Wine
abasajja musigale waka temuvaayo. Aliwa nabanja kati ulira oyo nabanja kubanga yayogadde bwatyo mumugambe nti mukobye. Oluvudde awagenze ku kyalo kisiita ekisangibwa e Kakumiro nayo n'akubayo olukuŋŋaana gaggadde era bamwaniriza mu maanyi. Mu kabuga k'Enkoko bamwaliridde engoye enjeru n'azitambulirako. Oluvannyuma yeesudde Mudene n'ayolekera disitulikiti y'Ekikuube gy'abadde alina okutalaaga era naye atuukiddeyo mu maanyi ng'abawagizi be baamulindiridde dda. Ng'ayogerako gye bali Kyagulanyi abasuubiza obwenkanya mu ngabanya y'ebyobugagga ebiri mu kitundu kyabwe. Mulina secondary schools zimeka? Mu Bunyoro mulimu university zimeka? Bababyeko amataka gammwe, bababyeko buli kimu naye nzize wano kubawa essuubi. Tebagenda kuddamu kubeerawo pulezidenti ng'abo abajja basiba abantu ne baggalawo amakubo na byonna. Tebagenda kuddamu kubeerawo pulezidenti nga famire ye yenfuga eggwanga nga ye yafuga ye pulezidenti, omwana we yakulira amagye, mukazi we yakulira ebyokusoma, muganda we yakulira bankisi zonna. Tekigenda kuddamu kubeerawo. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi okwenja akalulu kutandika ng'atalaga disitulikiti y'e Hoima n'oluvannyuma akumekereze n'ekibuga Hoima. Nze Ronald Kitanda, BBS Telefayina, wano Ekikuube mu Bukama bwa Bunyoro.